office yagende ali kati mu footsteps za Nakiwala zatambuliramu waati boss wange bamugambye ebyo byoyagala okukyusa office nedda ono gwaddira mu bigere oyina gikola anti office yasuka nesirika mu kebabega ka katona ali Bobalamu yagizzeemu buto naye office tegenda kutabukeno taina age limit oba kasobera myaka 18 okudda wansi Nicole Bere ngali sembereza nnyo minister nawe zeno nkubuulira mazima waliwo ebintu ebimu byoteesembereza luno olubuto lufiiringa ono mpozi mama Pretty Nicole onani akuleta mama Pretty Nicole obizibu atobone yani afananye mukazi wa Bruno Kego yazaalamu omwana next yono kale yono yatereera angambe tayagala kwesembereza abasajja tayagala njaga tayagala walaji tayagala nebiri ebyabakazi ku bakazi yayagala kufokasinga mu kusoma angambe kati ali mu senior 4 simanyi oba angambe mazima oba nimba nti asomera Kyambogo very good kyali Kyambogo asoma mu adult education nangamba yasasudde taamu eno kati abuzeyo taamu 2 so nga minister w'abaana nena musasulira taamu ez'ebbiri zikadde emitwalo 9 amale senior 4 kwagaliza birungi byerere kale so bwaka kibuwa wala matabali ebwero abalinga gwe wabeera omwaka ebiri emabega abaana abato abali ebwero eyo obubaka bwembawa babeere bakkakkawo buli kimu kijja in right time mu kaseera akatuufu kekinoberamu ekyo nkibeera n'essaawa yakyo ate ekibeera n'ensonga lwaki kiba kituusemu eyo ssaawa so kati babeere bagumiikiriza ate ekirala obubaka bwonna nga bwe mukuwadde abaana abawala abato abali eyo temwesembereza bintu biragalalagala njaga cigarette ebyo byonna temwesembereza abasajja bambi Pretty Nicole abadde ki ayogera bulungi amusasira nga afunye obuzibu mbadde ntidde no bambi nze ndaba bambi alina future ahead ali mu senior fali mu adult education na nyinyonyola nawe olugambo ng'olwofunamu oluddamu ama Pretty Nicole kasaafunye kaseti n'emitwalo 9 nga mitono waki yamuwadde na za mwaka gujja ate agakuba mu senior fali kikusitegedde senior for adult education asomayo ki ndoza naba ina gundi yawe curriculum yawe naye nga beeyikwitinga ne senior fondo zabamani bagenda ne batuula and by the kisolo kubanga yali decision ya kigezi olwa exposure y'omwana olumu atuka time nawulira nga ali out of place nga asomera mu baana abato nekiyinza obutamugjaako kwagala kusoma ago mazima so bwagenda eri mu bakulu banne it is okay naye kukyuka n'obaana ne guno mulimu nakuzina abaana basoma bato katulaba challenge zibeera z'amaanyi seno Pretty Nicole tumwagaliza birungi byereere asome ne Minisita Balamu bali kwongereza ddala kusembeza abavubuka ekyo kirungi office ekola naye tuwongere okugenda sensitizing abaana mu masomero ku bintu by'enjaga ebyo ne drugs ebya kamera birungi naye abamu tebafuna mukisa ekyokubiri abamu tebamanyira ddala drugs zino kati twafunye obuzibu bwa ice abaana b'abagagga baleetera kufa abaavu kati n'osanga ow'omwavu nga ice amukubye nga n'omugagga yamuleeta amukoze eki amukubye so there is need of okugenda mu masomero eyo minisita mutuuke musisinkane n'abaana abo twogerezeganye nabo kubanga tekijja kuyamba abatono nnyo omanyi kati nakuza abantu abagala essimu ya Balamu tomanyi muwendo naye batono nnyo bagenda okufuna omukisa okujja okukumiitinga kati ffe tuve gye tuli tugende tubasisinkane wansi gye bali otubanga twagala kuleetera ddala fundamental change oba ontegera tusobola okukozesa the Pretty Nicoles ne basurvivors okugenda okwogera n'abaana abo so kyova olaba nti nze njagala nnyo abaana mubaleetera bakkirize obulamu bwabwe kati it is better Pretty Nicole nakkiriza kyali weyakolera ensobi n'amanyawo ekisinga obukulu kasita yavaawo ekyo kyekijja okuyamba kyekijja obbayamba okukozesa emboozi yaabwe okuyamba bano abaana ab'obuwala abalala kubanga si buli mwana nga Pretty Nicole nti ajja funa omukisa okufuuka kyali wasa zino Pretty Nicole basobola okumistinga minisita ayinza osanga nalina n'essimu z'ababaka ba parliament basobola okwogerezeganya nabo
naye gomanya abaana aboononeka nga bakyali bato ne bamugoba ewaka obulamu ne bwonoonekera ddala neguggwa so kati bapitiniko bano tuba tufunye omukisa gwe tulina tetubaleeta buleesi mu kamera muwaddeyo zino tubakozese okuyamba abavubuka bannaabwe abatannatandika oba baagala okutandika obutandisi kwata ku remote yo sigala ku BBS